Hello, media fraternity, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to thank you for everything you have done for me and to thank the Almighty for everything, for letting us meet again. Happy New Year. Kabadde akaseera kawanvu nga tetulabagana naye ensonga lwaki mbadde sinaba kujja beebaza mbadde we twava ku share asembayo nagenda ku ssomero kubanga nabadde mu P7 nga namaze P7 yange nebaza Katonda olwokubanga na performinze bulungi nayitidde mu second grade nefuna 15 aggregate. Nga bwe mumanyi nti omwaka oguwedde Angel Comedy Crew yajja wano mu Uganda ne byonna byonna ebyagenda maaso mwabiraba era nga ebyo ebintu ebyo bijagenda bigenda maaso such shows tujja nga zigenda maaso mu myaka egy'emaaso na guno omwaka tujja beerayo n'eshe endala. Buli mwaka tujja kuba tulaba nga tusanyusa abantu baffe. Nebaza bafani bange olwokubanga bambeereddewo mu buli kimu, nebaza ne Mukama Katonda olwokubanga mu buli kimu abadde nga ansupportinga ne bazadde bange, all the family members. Mbebaza olwa buli kimu kye munkoledde era mbebaza aba media okubeera nga mwambeererawo mu kaseera ka Emmanuel we yajja. Tugenda beera ne shows ez'enjawulo era na guno omwaka tugenda beerayo ne show. Twakola ba Emmanuel we bajja omwaka oguwedde twakolayo video nabo twali tumaze planning olwa buli kimu. Video bagiyita Katambala mu English kategeeza handkerchief. Katambala ensonga lwaki nayimba olwo oluyimba bintu bingi we tugenda ku shows ez'enjawulo, like ogenda ku stage n'owagamba muba obutambaala, abamu ne bagamba mube kyonna kyonna ekibali kumpi, abamu ne bagamba musitule obutebe kulaga maanyi ga muyimbi. Ensonga lwaki nayimba olwo oluyimba. Mbebaza mwenna olwa byonna bye munkoledde. Nga bwe mumanyi Mpoze Banks muganda wange era mbadde nsaba abeeko kyabagamba. Neyanzanyo bonna bafaani bange ab'amawulire aba social media mwenna mbeebaza era nsaba mumpagire nina akayimba akapya kengenda okufulumya mangu ddala ke bayita Butiyo. Nsaba muka promotinge manager wange nkwebaza byonna byonkoledde. Ate n'ekirala wabaddewo oluyimba olukadde lwe twakola ne Fear lwe bayita Leftover nalwo video egenda kuba out soon. Mbadde njagala okubagamba ate era Emmanuel ndowooza ono nga babagambye agenda kuba akoma buli mwaka. Tubasaba era muddengamu otuyambangako byonna bye mwatukolerera muddemu. Mpozi nange nsanyusa okubalaba bannamawulire, mwebale byonna bye mukola bannaayi, kuba nze ndowooza nti senga si bannamawulire senga tewali kitambula mu nsi, kuba mwe bantu abasaasaanya buli kimu. Mbebaza ku kivulo ekyaliwo ekya Emmanuel, nze temwandabako naye nga nze nanyini kampani gye bayita Moteros. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nali sisobola kubayita kubeebaza kubanga ku show olwaggwa enkeera Robin yali adda ku ssomero. Nze temumanyi Robin yenze mama wa Robin ne Mpoze Banks. Naye bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musobola okubuuza nti lwaki Robin yasomye bw'atyo nayitira mu second. Robin ekisooka era nebaza Katonda kuba nze nabadde ekyo sikisuubira. Robin ekisooka ebibuuzo bwe yava ku kivulu yafuna omusujja
era ebibuzo yabikolera ku macupa yabikola nga mulwadde naye nebaza Katonda nti yasomye bw'atyo era amazaamu amanyi Robin mugezi nali yalibadde nga oba afuna buna naye olw'okuba yali ku macupa ate yalimu bino rehearsals bagamba yataataaganyizibwa naddala obulwadde naye bannamawulire mwebali nnyo mwebalire ddala mugende mu maaso okuwagira Robin mugende mu maaso omulaba wakyamye oba wetukyamye tubegayiridde temubifulumya mujja mutubuulire gamba ekyo si kituufu tujja kukyusa tuli bantu bangu tuli bantu abakolaganika nabo nze byebyange mpozi n'oluyimba lwa Robin olwo luba akatambaala luyimba lulungi luli bwe munaalulaba luli mu kalico nsaba nalwo olusaasanye ebirala naye nga kyensobola obagamba mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire mwenna nekyemwakola ku Emmanuel kuba senga temwali mmwe ekisooka Katonda nammwe senga temwali mmwe kitegeeza tetwalikoze kuba abantu tebaali bitegedde naye mwebale nnyo mwebalire ddala we twabasobya tusaba kusonyiyibwa byebyange enye esebe amanya gange gabanyiga wenavaako nengamba kabamoterozi omupisale munagamba abamoterozi baleta makenjokulu naye bali basiba ku Serena basiba babanja sente oye tuliddeko ekyo mbu temasukula sente zakusina kubasigiranga masukulanga sente mpozi ng'omuntu tamanyi Serena zensuubira okuba nga Serena tebabanja Serena okukola ekintu kyonna oba omaze okukola ki oba omaze okusasula tewali kukivulu ekyo yasigala abanja sente sente ninaye nekyokoti esebe era menya kitumu walayi twaliwe twali oba conference yasembayo okuleta abemanura Provenisa neyanjula kwefunga manejawe ate katika ataliibwawo kwefulukuta omuntu aba n'ebyokukola olaba n'omukulembeze w'eggwanga bamuyita n'akakasa nti ajja kubaawo naye n'atasobola kati kwefu teyasobodde kubeerawo wano ate Robin alina bamaneja bangi naye nga kwefu yalibaddewo naye tasobodde esebe ekyo olulala njabayita nti moterozi ngazi tereta bayimbi bokka erina emirimu mingi efulumyanga emmere y'ebisolo moterozi ngazi erina ebizimbisibwa ngazi yange Baba Robin kya maybe kisobola okutangaza ogenda kukola kyogamba babasinga nnyo okusoma English because bakyalina jjane kati sebo abayimbi bano ekisookera ddala esooka bakwasa Katonda kuba oli balimu siryangu naye nsooka bakwasa Katonda ekyokubiri era kyova olaba nti Robin kizibu omusango oba Moze Banks omusanga ku stage nga siruwumula babeerayo naye kiba kizibu kati bayibuli etugamba buli kintu n'ekiseera kyakyo kati era olaba okujja okwebaza bannamawulire bazze mu luwumula so sigamba nti luli bannamawulire baaliwo naye olw'okuba nti kyali kiseera kya bitawo
kyobalaba nti tebasobola kujja kakati bajja bibalansinga nga mukama ye mulwezi wange kubanga nga bwogambye nti mugenda kubanga mubeera n'ebikozesa ebyenjawulo ekibula ekyasembayo twalabanga ba Emmanuela badominatinganya ebyerazi yakuganya okusinga barod ne Moses. So simanyi kati ngeri gyonakikolamu omulabano ekyo kanjogera ekituufu nze ndowooza nti Revenue ne Moses Banks bagenda kukola ekitundu kyabwe naye ne bannamawulire abamidiya bonna bakola kyamaanyi okukola okusitula abayimbi nze era ndowooza nti bonna abayimbi abasituse kuba abayimbi abamaanyi gye bali eyo nga bayimba nga balina amaloboozi naye nga abamidiya bano tebabategeera naye abamidiya balinganga owulira bagamba ki kwegamba gwe muzindaalo okusaasaanya buli wamu nti ono waali nze ndowooza era kyensaba abamidiya nsaba mutuyambe ne Rovini mumusitule kubanga ekisooka nti Rovini muyimbi tayimba buyimbi omanyi waliwo okuyimba n'okuba omuyimbi kati Rovini muyimbi ate ayimba waliwo abayimbi naye nga tebayimba ate waliwo abatali bayimbi nga bayimba kakati Rovini muyimbi ate ayimba kyensaba bannamawulire Rovini mumusitule ne Moses Banks naye muyimbi wangisewo projekiti empya ejja n'olwo oluyimba lwe bakuba ne fiye nalwo vidiyo egenda kufuluma kati nsaba mubasitule kuba ne bwaba pulezidenti najja wano ne wataba bannamawulire tewali asobola tegeera nti waali kati tubadde tusaba basebo ne bannyamu tukolere ekyekyanyisa Mano ya mutunuulira bayimbi kimwaka ogwajja mwaleeta Emmanuela sasa mu mwaka ogamenya ekirungi bayimbi kibo sport zo otunuulira bwayagala okuleeta mu guno omwaka era ngenda bayita nga we nabayita luli mbategeeze nti onajja abamidiya mwena mbebaza olwagenda byemunkoledde era mbasaba temujjangu okwo nange nja sigala ngera nkola ebyendaba nti bijja basanyusa ngenda fulumyayo ennyimba empya ziri mu studio ne vidiyo waliyo vidiyo emwe natera ofuluma mbaagala nnyo bafanzi bange mwena temujjangu okwo ngenda laba nti nkola ekisooka okubanga sibamalaamu maanyi ani abandikolimba lwakatambala vidiyo Ankoti ON twakolera mu studio ye then video twagikolera wa director Pest yaluwandiika nze nawandikako just chorus oba katambala then ebilala Ankomavets yaluwandiika nze ndaba Rovini ng'agenda kuba Rovini ne Moses bagenda kuba abantu abamaanyi kuba Rovini yatandikira wako obuyimbi n'agenda mu church n'agenda ku mikolo paka ku TV mu myaka emitono gye yakatandika kati kwebuuza emyaka egijja ate Rovini ava ddala ku ddaala tabuka na ddaala kati Rovini agenda kuba omukyala ne Moses Banks omwami ab'amaanyi si mu Uganda mukka wabula mu nsi yonna nebaliza ddala maneja wange bamutawalayi walayi twagala nnyo era ndebaza kasi wonna mbeereddewo mu ssanyu munaku ambeereddewo mwagala nnyo nentumirako ne bakyali bange bonna gye muli bafaani bange nembasaba mumpakire
mwese mu university kati. Namaze kinyana. Budding and ascending prayer. Naye kansoka enyimbe. Pula katambala, pubila katambala, tunyumire. Mimi na wewe, pula katambala, pubila katambala, tunyumire. Mimi na wewe, pula muwachisela. Tolina kwelumya bambi sabo bemugumwela stressito ziwa bisela cheza pakachini just dancing for me eno wanywa muno mukomboti music ani mumusai mu feeling ina mu busandi ambomela ngansali oh oh misemo kama yatu wakati wajoge tulumbye musayi muto katuba joge tulumbye asemo kama yatu wakati wajoge nakana tuka kubye yokaba joge bazinyi balaba tuwe baboze respect abanyenyamu atazina ngomutega kalipo oh my music in the head oh my feeling in the vibe oh my music in the head to the toe to the knees a feeling in the vibe I feel fine I feel the vibe I feel fine I feel tuku vibe inyuma bana bazina